abakulembeze ba boda boda mu Kampala n'emirirwano omwekaza mu ggwanga lyonna tusazeewo tutongoza ttiimu eno egenda okunoonyeza Pulezidenti Bobi Wine akalulu 2021 abetusa mu nsensuubizi ng'abavuzi ba boda boda ennaku gye tulabidde mu mbeera eno eri mu ggwanga lino okutubonyaabonya okututulugunya twasazeewo tukwatagane ng'abavuzi ba boda boda weewaawo tulina ebitusoomooza bannaffe okubatiisatiisa n'okubakwatira piki zaabwe n'abeerindika mbu bali sayidi eri ffe tule tusazeewo olunaku lwaleero tugenda kuwagira Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu okutandika n'ensonga gye tugenda okuteekateeka buli nsonga gye tugenda okuteekawo tugenda ng'ennaku z'omwezi 3 tulagidde ttiimu zaffe zonna ku mastage abantu be twateekateeka ba power 10 tulina message tugenda okubatuusako nga 2 tulina okuwerekera Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okwewandiisa abavuzi ba boda boda tusazeewo ng'abakulembeze ffenna tugenda kwenyigira mu nsonga eno nga tetusosodde tetukoze eki kuba ffe tukimanyi bannaffe balimbalimba n'olusente yebbali naye nga n'abavuzi ba boda boda ekituufu bakimanyi aba boda boda tugenda tuuka mu nsi empya Uganda empya nga naffe twetabye mu kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino tusobole okufuna keeki y'eggwanga lino. People power. Our power. NUP. Bannange essaawa zino tusazeewo ngaffe aba boda boda ku puroguramu yaffe eya pulezidenti Ssentamu Kyagulanyi okulabikanga nga tugenda nayo mu maaso naye kye tutagenda kukkiriza olwaleero ye pulezidenti Museveni okuba nga tulugunya aba boda boda ate n'okuba nga akwata mu kalulu kaffe aka pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu era ffe twewaddeyo n'amaanyi okulabika nga tulunda mu kukyusa Uganda eno nga tetwagala pulezidenti Museveni kwata mu kalulu kaffe era pulezidenti Museveni kunene kubikulagula wakwatira mu kalulu kaffe Kampala egenda kubaako egenda kukyuka kinene tukikoze nga naffe nga twagala enkyukakyuka ngaffe aba boda boda naffe tubeereko baminisita naffe tuyagalireko mu Buseeni naffe kyetwetaaga essaawa zino twetaaga okuba nga naffe nga tulabwawo ng'abantu naye gavumenti etuvuddeko netulekirira netusuula era kati kinene tugenda kuteekamu amaanyi mu pulezidenti waffe Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi okulabika ng'awamba obukulembeze bw'eggwanga lino. People power. Our power. NUP. Eno yessawa yennyini abavuzi ba boda boda okubeera nga eno yessawa yennyini abavuzi ba boda boda okubeera nga mulaga amaanyi tulaga obuvumu tulaga obutatiisatiisibwa okulaba nga naffe tubeerawo ne pulezidenti waffe omuto emyaka gyaffe ngaffe aba boda boda mu Uganda yonna era ffe twewaddeyo tugenda tutambula Uganda yonna nga tunoonya akalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi era sagala muntu n'omu asobola kwesigaliza nga wa boda boda amanye boda boda bazikwata ne babatulugunya ekiro ne babajjamu emitwalo 5 babajjamu emitwalo 10 twagala ogwo omulembe gugwewo era twagala tutambule n'omulembe Omwagulanyi tutambule nga tuli bavumu naffe nga tulabwako naddala ffe twavuddeyo mukabalagala okulaba nga naffe tujjanga ba councillors okulaba nga twongera amaanyi mu kibiina kyaffe ekya People Power okulaba nga twongera amaanyi mu kibiina kyaffe ekya NUP tubeere nga twogeza amaanyi tulabe omulimu gwaffe nga tugusigazaawo navuddeyo okwesimbawo mukabalagala tulabe nga nange enkiikirira aba boda boda baffe be baagala okugoba mu kibuga Kampala yonna ennamba aba boda boda stage zibeeremu 34 ekitasoboka twagala naffe tuveeyo owa boda boda yenna gyali ng'avuddeyo agenda kulwanirira mulimu gwe tusaba muveeyo tukwataganire wamu tulabe nga tulumbagana eggwanga lino tutuuse Robert Kyagulanyi ku ntikko nga ye pulezidenti waffe w'eggwanga. People power, our power, People power. NUP everywhere, Everywhere. NUP. tugende maaso amanya Kalema Abbas Kabalagala Parish Ward Councillor to be yange biringa bibiri kimu nsaba mutulambulirire mweteeseteese mutya okubeera nga mukungira omubaka Kyagulanyi obuwagizi obukusa ku buwanguzi n'ekyokubiri mulinayo ensonga zimulowooza nti oba oliawo Kyagulanyi singa abakutte obukulembeze bw'eggwanga lino zalina okukola okutereeza omulimu gwammwe nezibanyigirizangamu mpozi mukama wange okweteekateeka nga kwoge kwe tweseetese ffe tumaze okweteekateeka essaawa zayo tulina abavuzi ba boda boda abali mu Kampala yonna erimu abavuzi ba boda boda abali mitwalo nga 12 n'okusoba essaawa zayo tulina abavuzi bonna bali wano bamaze dda okubeera ready nga bonna beeteeseteese
bawaddeyo amannya gabaga tubakubireko bukubizi tubayite bawerekere omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fe ensonga etujjeeyo okugamba nti twetaaga kiki kyatusuubiza otuteekateekera. Tumaze ebbanga ddene gavumenti eno abavuzi ba bodaboda tubadde mu crisis y'ebyenfuna nga covid atukutte naye nga ffe tugula pikipiki tugula buli kimu gavumenti evuddeyo okutufaako ng'abavuzi ba bodaboda wabula kyeyasalawo okututeeka ku muggalo nakutuggalira nakudya senzamwa musozi tuwa abayindi abava e Bulaaya abakola ki sente ze tuteekamu tugula pikipiki obwo nga kapito ffe tweteekawo bizinesi zaffe gavumenti esazeewo tugobaganya tuve mu Kampala era nkubiza abavuzi ba bodaboda bonna we batabeere standby ku nsonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu campaign olugo omusajja onabba akamunda guyinza tugenda va mu kibuga tulina kuweteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wajjeyo abayimbi ne bafuuka ab'ettutumu n'abatalina bali ne balekwa ku bantu naffe ababodaboda tuli b'amaanyi omulimu gwaffe munene nnyo tusobola okiikirirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba agenda tuwa minisitule eyeetongodde ng'abavuzi ba bodaboda ekyo kyenjogera nkyekakasa mwenna abavuzi ba bodaboda muleme kutiira ku masiteegi gammwe muveeyo mulumirirwe omulimu gwammwe bano abasajja tebatwagala abanyuunyuusi bajja kunyunyuta ggwanga lyaffe. People power, our power, our power, People power. Mpozi mukama wange ensonga egyobuuzizza nti ababodaboda tumanyiddwa nnyo okukyukakyuka ababodaboda tukyukakyuka wabula embeera y'omuyaga gw'ebyobufuzi abo abalimbalimba ababodaboda kubanga babasanga ku mastage gye twalonze obukiiko kati buli stage twatandika abantu 5 aba Bobi Wine babasanga ku mastage baba obufutafuta obw'5000 naye ng'omuntu agenda kuddako emyaka 10 kati ebintu byaweddewo twasazeewo side gye tugwa ng'abakulembeze eyo jjalla baya abeerindika mu nsonga ya bodaboda bagambe nti tugende wa president tugenda wa gundi bwana Museveni takyalina maanyi gakyusa muntu kuba buli munnayuganda kati ategedde ekituufu era bwana Museveni wabanga yennyini amanye ekituufu yali badde akwata bukwasa entebe na Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyenfuna by'eggwanga bimulemye aba bodaboda tusazeewo tugenda kuwagira Bobi Wine tetugenda kukyukakyuka People power. tetugenda kukiddamu ng'abavuzi ba bodaboda naffe tulwanira mulimu gwaffe nga ye omuntu omu yavaayo n'ayimirira okusitandi y'abayimbi bonna ne bafuuka ensonga lwaki omulimu gwaffe ogusoba mu bantu abali mu kakadde tulina abaana tulina abakyala tulina balamu baffe ne bakasitoma ffe betuvuga abali mu bukadde 10 lwaki naffe twekolamu omulimu Bobi Wine natutusa mu sensuubizi. People power, Our power. our power, People power. Robert Kyagulanyi ra. People power, Our power. people power, Our power. our power, People power. Mupu naro, Nalo. mupu nati, Nalo. Kyagulanyi ku ntiko, 2023 naki, Nalo. Vision Kyagulanyi naki, 2021 nalo. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule olutalo nga luwedde tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya obusosoze nga buweddewo tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule obusosoze nga buweddewo tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya obuwoli bw'enguzi nga buweddewo tuliyambala engule tuliyambala engule tuliyambala engule obuwoli bw'enguzi nga buweddewo tuliyambala engule tulivimba mu Uganda empya obusibira mu ggwanga avuddewo ng'ava Museveni kona omusibira mu ggwanga avuddewo tulivimba mu Uganda empya tuliyambala omusajja yatidde yatira ku Juba kati yayita tibuhabulwa Olwabadayogera ensonga ya poliisi nga twamwanda omukisa n'ayogera Sembera wano jangu wano. ensonga ya poliisi okutulugunya ababodaboda n'otwala pikipiki zaabwe. Indako. ebintu bijeeko bijeeko
oyagala kulaba soke n'amanya bannayuganda bannange bannabodaboda mwenna mu ggwanga uganda basaba muzuukuke olw'omulimu gwaffe. Indasitule yaffe yeetongola, mugiraba erina abavuzi, erina emyaka gyonna. Gavumenti yaddira indasitule yaffe ya bodaboda n'egiguza ebitongole byayo ebyokwerinda. Mbalayirira mu mbeera yonna Kyagulanyi Ssentamu, ekifaananyi mukiraba, muvubuka muto yegina emyaka gyokka gikyasobola okulwanirira omuvubuka owa wansi. Bodaboda okuva kafyu lwe yatandika covid-19 yajja pulezidenti okuvala yaleeta covid-19 mu ggwanga Uganda, ababodaboda ffe tusinze okutulugunyizibwa, teyatuwa mmere. Ekitongole kyaffe yakiguza ebitongole by'okwerinda ssaawa emu yennyini mu ggwanga Uganda nga batandika okututulugunya. Mu mbeera eyo mbakubiriza abavubuka bannange, Pulezidenti Museveni takyalina maanyi galowooza ku baana baffe be tuzaala naffe ffennyini. Obwavu butusenkenyezza, batusolooza ssente ku ssente, n'atulimbalimba buli ddakiika. Y'ensonga lwaki yaddidde ssente z'emiyaga n'azisindika ku mubaala DC ng'amaze otegeera nti kokolativu byonna ebiriwo byonna bya basajja be, byonna bya kibbukeereere. Bannabodaboda mbeegayiridde, yessaawa tuzuukuke. Kyagulanyi agenda kututongoza indasitule yaffe, naffe tubeerenga mu bajeti nga naffe mwetuli, ngera tulina obukulembeze obukola ki obulungi. People power, our power, our power, people power. So bakubiriza bannayuganda boda gwe mulimu gwokka ogwasigalawo okukulaakulanya omuntu atandikirwako owa wansi, abasoma emakerere, abasomesa bonna babivaamu kubanga teri ssente ne bajja mu bodaboda. Tukubiriza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, tunuulira nnyo omulimu gwaffe, tugenda kuwanirira. Bazadde baffe babasibanga mu nku ne balwanirira gavumenti eno. Ssaawa ya leero tuli bamulekwa. Pulezidenti Museveni tatufuddeeko, obwavu butusenkenyezza. Ssente ya Uganda agibala okuva ku siringi emu, 2, 3, 4, 5 nene okutuusa olwaleero ne siringi ebitaano tebikyagula yadde ekikomando. Tuli kuki bannange? People power, our power. newe kuba okukyamuukirira siiza siita nti kukyamuukirira obudde obuli mu ggwanga Uganda n'embeera gye tulimu teri muntu atalaba mbeera gye tuli mu ggwanga. Eggwanga essaawa yalo Pulezidenti Museveni waalisudde, toyinza kulemberera bantu ggwanga myaka 35 kwana ng'essaawa za leero kyabawa n'akawunga akafumbe ng'opima kapine. Kuno si kukyamuukirira. Bobi Wine si musajja munnabyabufuzi, era Bobi Wine tomala nnyo nti abaze byofuzi emyaka mingi, wabula Katonda gwe yaleese bwe yataddeko amafuta. Ssaawa za leero bannayuganda bonna oyagale koogane ye mununuzi w'eggwanga lino. Era ffe si kukyamuukirira nga obuzi bwa bodaboda. Indasitule yaffe tubonyebonye, ffe ekitongole kyaffe ekya bodaboda indasitule yesasula poliisi. Obagera omusala gutuuse nga bayiika ku nguudo nga bakwata piki zaffe nga bazisolola zivundidde ku mapoliisi empitirivu. Tubonyebonye mu nsi eno tulinga abatali bannayuganda, mirimu egyaffe gye tutonderawo gavumenti gyatuma emirimu. Ffe bodaboda tuludamya ababbi, tuludamya abasawo, tuludamya abadokita, tuludamya abavudde mu magye, muli buli muntu owa buli kkala. Naye gavumenti eno tevuddeeyo kutulumirirwa nga muntu wa bulijjo. Bwe tuba tetulumiriddwako ng'abantu myaka 40 ofuga abantu, ebintu byafuuka baluganda batona ba mikwano, naffe tusazeewo ng'abavuzi ba bodaboda abakulembeze twatadde budda n'obukiiko stage by stage tugenda kuwagira Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu. People power, our power, our power. Bodaboda amekabe mutegese okulekera Kyagulanyi ng'agenda okuwanisa nga 3. Essaawa za leero ntegesa ababodaboda ennaku z'omwezi nga 3 tutegesa Makindye ne Central Division. Wakiso district evuddeyo abavuzi 1,012 nga Wakiso district. Bonna baliwedde okuwerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tawadde yadde ekikumi ky'amafuta n'ekimu. Ng'ebibiina ebirala ebikola okuteekamu ssente ne bawa amafuta. Ffe tuli babwereere tugenda kuwerekera honorable waffe. Era buli stage eriko ababaka ba Bobi Wine 5 bukiiko bwalondebwa dda stage by stage. Tiwabulwa agende! Agende! Tiwabulwa agende! Agende! Singa poliisi enegezako bbanga ng'obalemesa omuweekera. Tuteeseteese strategy yaffe ennungi nnyo. Ku luno tetugenda kuŋŋaana nga bwe basuubira kuba tukimanyi
poliisi ekolera muntu si ya bannayuganda ffe tugisasula omusaala naye ekolera muntu tuteeseteese strategy mu buli mbeera tuyina abakungu benkugambye buli sejjeriko abantu bataano betugambye abataano bagenda kufunanga message era bagendanga kuyita buli luguudo nga bavuga bakola ki boolekera omukulu wagenda abamujja ekasanga ti ngaebeekwasa olagamba nti covid twasazeewo twakikiriza naye bagenda kumujja bamujja bamutwala era twetaaga Bobby ateeka kino oba baagala tebaagala ateeka otambulirako ku piki mu mbeera eno kuba naye tumanyi baagala mulemesa lwa strategy eriwo tuteeseteese piki ezigenda omutambuza buli kitundu waliwo pikipiki ezigenda okuwerekera Bobby Wine mu mpereerwe ekawempe ewazo tuziteeseteese mu buli strategy yonna tetugenda kukuŋŋaana lumu message ennaku z'omwezi nga 2 omukulu agenda nga 3 essaawa okuwera nnyezi ekiro buli wa bodaboda yakwamaze okufuna message wagenda okutandika okuwerekera omukulu tetugenda kukuŋŋaana tukimanyi piki zaffe bazaagala ozikwata bazisolooze bazitwale bazibbe tetwabimanyiira okufiirwa akapiki nga Bobby Wine awangudde nze nfiirwa akapiki kasigale ku poliisi Bobby Wine awangule alitwala mu mbeera enda munnayuganda tali wiring kubeera bodaboda si mulimu tugubeeramu lwa nnaku ffe twagyetondera te gavumenti netutulugunya eyagala tugoba mu nsi yaffe kati n'olwekyo twasazeewo tugenda wagira Bobby Wine keetonye kabwage tugenda wagira Bobby Wine Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu People power. Our power. amanya agange bampita Abudduka Benge nga nze chairman wa bodaboda mu Kawempe division nga ndi mobilizer wa Nansono ow'eggwanga lyonna wano ndina abakulembeza ama division amalala Muzeeyi Museveni bambi gendera ddala Muzeeyi Museveni bambi toddira ddala Tuwabulu agende todda Muzeeyi Museveni Wine naki tukwetaaga mu ggwanga lino Uganda Muzeeyi Museveni tusaba Bobby Wine obudde bwonna ogenda wangula akalulu bannayuganda beetegefu kuwangula akalulu ku mbeera yonna era President Museveni tukimanyi bulungi tujja kuvuga Bobby agenda kuvuga bulungi nyakuzeeyo lwakitula tagenda kubuuza nti ani yayokya amasiro tagenda kubuuza nti ani yayokya abeekaseese tagenda kubuuza nti kibwetere yaani tagenda kubuuza nti abeggulu baafa batya nti koni ali luddawa so nkusaba obeere musajja mukulu ku myaka gyo covid aleme kutta obeere musanyufu ng'olaba pulezidenti omulala oweeyo obukulembeze mu kitiibwa mu ddembe odde lwakitula naawe onywe ku mata muzeeyi okuze tokyasobola kulabirira baana baffe ab'e Masaka beesiimye bagenda mulaba ng'agenda Buli wa bodaboda wonna waali beera ng'okimanyi nti Bobby Wine waali yeggwe kuba bwe mugaana okuvaayo olwa Bobby Wine eggwanga lyaffe liweddewo buli wa bodaboda yenna yeesimbyewo mu mutendera gwonna ave yayambale tulabe nga tutambulira wamu ekisinde kya People Power tutambule ne Robert Kyagulanyi ye muvubuka munnaffe yagenda otutuusa ku bwaki buli kimu kye twagala mu ggwanga muno tugenda kyusa enkola yonna structure bwe bagizimba yali nfu nnyo yali y'abasajja bayeekera ne kati eno yakalulu mujje tukwataganire wamu tulabe nga tuwangula omusajja tumugoba mu kitundu tulabe nga adda ewaabwe alime naye ku nnaanansi agende lwakitula era tusaba kinene bannayuganda oba musajja agende lwakitula presidential nominations zetuli mu kwetegekera nga ennaku z'omwezi 3